kati mzee Lwasa nandiroza nti mzee Lwasa nti Toliweka je tuli banja abalinga mzee Lwasa ba silent majority wanji je tuli banja abalinga Lwasa silent majority ne sizenti mu mbeera nti bwetu tubeera bukaseera nti tubeera nedda kijja buzinti okusinda ku mbeera ya covid eno buli muntu yatya ne wansi ne watya otegedde nti otya okusinda ku kintu eba kibwa kiguddewo nenkakasa covid bwanabawedde omuntu agenda kwegolola wanji United we stand tegeera Okay, nenga yoyo mukulu Amoti ebintu binabinnyonnyodde ensonga zonna nazinnyonnyola nti munnange Lwasa muyinza okwa mu munenya but Lwasa obudde buno bwa covid abantu bakyefunyiza economy yefunyiza kakati n'omuntu wakyefunyiza era covid wanaabeera nga aweddewo omuntu wajja kwegolola bulungi mumuwemu time give him time I beg hey hey basilent majority gye bali Wagala bogera koneje muri ate je balinga nabo bali mukuseka kakati gwo musajja obanga nawo okyefunyiza wakoma okula mu pitu kakati nawo oli awo oli ku Lwasa nawo oyomba oyogera ki era ebitalabibwa abantu bangi tetujja kwogera bingi naye nga omusajja mumuleke ate by the way ya baba ne bagamba katwako sikatufu naye you have to make fun out of it ne Mariet yagambye si mutuufu ya Mariet yamulaba ati omusajja Mariet yagambye nti oli muganda we erinnya bamuyita Lwasa akola ebyo abalina okubanja sabiggwa omusajja owakabyo omusajja ow'amaanyi ng'ate agenda akola ebyo kitegeera